Okimanyi nti waliwo omukisa oguli mu kuwa abakulembeze baffe ekitiibwa. Obukulembeze bwa njawulo ku famire, ku mirimu gye tukolera n'abatukulembera mu ggwanga oba mu bintu eby'enjawulo ne chairman ku kyalo. Waliwo omukisa oguli awo. Tosubwa program eddako nga tweyongera okugaziya ensonga eno nti bikwatagana bitya n'amateeka agali mu bwengula. Mukama akutukumire. Tubaniriza mwenna abatweyunzeeko ku programu yaffe eya ebifa mu bwengula nti oyo alina ekisumulizo eky'omu bwengula era yakola ki? Yafuga ne ku nsi. Fuba nnyo okulaba nga obulamu bwo obw'oku nsi obutandikira mu nsi ey'omwoyo. Wano ku nsi kijja okuyamba okubotola n'okwanguya ebintu nti ebyo by'oyagala okyusa bikyusize mu nsi ey'omwoyo. Jeff Geoffrey Tsapwe nga bulijjo wano ku programu eya ebifa mu bwengula. Peter, tubuzeeko. Abatulaba mwenna amanya n'eddoboozi Peter Yiga Mulindwa. Twesiimye okuba nammwe olwaleero. Wewa, Madam Hajara. Abalabi baffe ab'ebifa mu bwengula amanya gange Zena Kadama Hajara mwebale kubeerako. Tubaaniriza nate obubaka bungi era abantu program bagyagala nnyo ddala. Tufuna obujulizi bungi abantu abali mu mawanga ag'ebweru tweyongera okufuna obujulizi n'obukakafu okulaba nti program ekola ki nti abantu yeeyongera obbazimba. Tukyali ku mulamwa gwaffe ogwa ona oba okussa abali mu buyinza ekitiibwa nti ebintu ebisinga bye tulowooza nti byetaaga okusabirwa ebimu tebyetaaga actually na kusabira naye byetaaga kutegeera weetaaga kukola ki era obukulembeze obuli kutereddewo obuganyulwamu otya. Obukulembeze bwa stages nyingi, family oze ku batukulembera mu bwa politics, mu office, ku mirimu, ebintu bingi. Naye ng'ebimu tebyetaaga na kusabira, byetaaga kutegeera ky'olina okukola. Nti abaana aba Isaka, scripture yegamba etya? Nti abaana aba Isaka baalina amagezi agamanya ebiseera n'obudde n'ekyokukola. Nti baalina amagezi agategeera ekiseera n'obudde n'ebiro n'ekyokukola. Nti bw'abanga akooye ate tomuleetera bintu birala kukola kubanga ekiseera ekyakoze eki omukulembeze akooye. Nti bw'otegeera ebiro era n'otegeera n'ekyokukola awo onaaganyulwa mu ki? Mu bukulembeze. Peter, njagala osiga ekifaananyi nti omuntu aganyulwa atya mu bukulembeze? Webale nnyo mwami Jeff. Bw'olaba enteekateeka y'obukulembeze mu bitundu ne mawanga ag'enjawulo, enteekateeka eyina engeri gy'ekoleddwamu nga wabeerawo omukulembeze, wabeerawo n'ebyo ebimusobozesa okukulembera. Ng'ebimu ku bisobozesa okukulembera ebisobozesa abakulembeze okukulembera obulungi waliwo amateeka nga amateeka ago kwe baddukanyiza obukulembeze bwabwe. So mu kugondera oba mu kuwulira abakulembeze oba ogondera n'amateeka. Nkulaba. Mu kugondera amateeka kitegeeza wabeerawo okugondera amateeka wabeerawo kye bayita order. Nkulaba. Order eyo yereeta emirembe. Era ng'eddembe eryo lisobozesa abantu okukulaakulana kuba bamanyi nti ebintu bitambula bwe biti nti wabeerawo amenya amateeka akolebwa bw'ati. So mu kugondera abakulembeze tugondera amateeka agateereddwawo abakulembeze abo. Mu kugondera amateeka agateekeddwawo abakulembeze abo tuba twongeza okusembeza enkulaakulana ey'ebyo ebitukwatako naye n'eby'ebitundu mwe tuwangaalira. Nkulaba. Bwe mpa ekyokulabirako
tuyinza okulonda chairman n'agamba nti buli lwa mukaaga tujja kukola bulungi bwansi nkulaba era nga bulungi bwansi alimu okukuŋŋaanya kasasiro asuuliddwa, alimu okugogola emyala, aliko n'okulima amakubo n'okuyonja obutale. Kitegeeza bw'owuliriza chairman oyo ne weetaba n'ogondera amateeka ga bulungi bwansi n'olongoosa akatale k'okoleramu oba amakubo g'otambuliramu, kitegeeza endwadde zijja kuba ntono. Kitegeeza emisota gijja kendeera ku kyalo. Kitegeeza obuyonjo bujja kweyongera. Ate mu buyonjo okweyongera obulamu bwaffe buba bulungi okukola emirimu gyaffe nga tewali kutaataaganyizibwa. Ewabadde obusakasaka obwandibaddemu abamenyi b'amateeka bulongoosebwa, kwegamba ne wabeerawo emirembe. Omwana ng'osobola omusindika katale ssaawa z'olweggulo nga teweeraliikiridde nti bajja mujjako ssente, oba n'okusindika omwana emugga okukima amazzi ng'omanyi nti no tewajja kubeerawo buzibu bwonna, kubanga embeera y'ekitundu ya mirembe era esobozesa enkulaakulana okukola ki, naye nga kiva mu kukola ki, mu kuwulira abakulembeze. Nti waliwo ebirungi ebiva mu kuwulira abakulembeze n'okola nabo. Nti ate chairman tagambye nti mujje olunaku olw'omukaaga lwakuyonja katale, gwe n'ogamba nti kuba chairman saamulonda ku olwo n'okuyonja akatale n'okola ki, n'ogaana. Tumanyi nti ebiseera ebisinga akolera abantu. Aba akolera abantu. Weewaawo Madam Hajara, obukulembeze buno njagala osiga ekifaananyi bwa mirundi mingi era tukyali ku ona. Waliwo 1 Samuel 2:3 olunyiriri Samuel ekisooka omutwe gwa 2 olunyiriri lwa 3 nga Mukama Katonda agamba nti for those who honor me I'll honor. Nti abo abanzisaamu ekitiibwa nange n'abassaamu ekitiibwa. Nti kikwanguyira naffe kati kaŋŋambe nga abakulembeze baffe, nga bazadde baffe, nga ku mirimu gyaffe, kyanguwa nnyo okuonaringa omuntu n'engeri gye yeeyisaamu. Nti bwe mbanga nze ndi muzadde naye ng'engeri gye neeyisaamu mu butuufu is not honorable, kizibuwala omwana okusobola okunsisaamu ekitiibwa. Naye ng'ate era ne Bayibuli etugamba bugambi mu Exodus nnyingi ezogera ku honoringa ki abazadde, naye waliwo zi Exodus 20:12 ng'ekugamba honoringa ki taatawo ne maamawo. Tekugamba nti lwakuba balina empisa ennungi naye oba tebalina, bwe kugamba kola ki, kola paatiyo. Naye ate ne Mukama naye n'agamba nti those abo abanzisaamu ekitiibwa nange njabassaamu ki ekitiibwa. Nti nze ng'omuzadde nange nina okuba nga nange nzisa mu balala ekitiibwa, okwanguyiriza abalala okukola ki, okumpa ekitiibwa. Kiringa ona eringa bw'onoogamba it's a reap and sow. You reap what you sow. N'okungula. Osiga then n'okola ki, n'okungula. Nti naye era ne Bayibuli n'etugamba nga tugenzeeko kaŋŋambe nga mu church nti tojja kundaba okuggyako ng'ogambye nti oyo gwensindisa omukoze eki omureceivinze. You will not see me until you say blessed is he that comes in the name of the Lord. Nti tojja kundaba, Katonda yayogera nti tojja kundaba okuggyako ng'osizzaamu ekitiibwa oyo gwe nkusindikidde. So okulaga nti ossa mu Katonda ekitiibwa, ekisookera ddala okulaga gwe kussa ki kitiibwa mu abo basindise wagguluwo. Abo abantu bajja kubeeramu abazadde bo, bajja kubeeramu abakulembeze mu bitundu kutandikira ddala ku Erosi wano, bajja kubeeramu b'okolera oba ne bakozi banno, bajja kubeera mu kyaki ne banno ba brethren bobeera nabo mu kyaki, kwegambayo ona nnene. Madam Hajara, nga tonaba kuva ku nsonga yennyini eyo, njagala oddeyo mu famire.
kuba abantu bangi batulaba abafumbo batulaba mukyala n'omwami njagala okone ku nsonga eyo ku nsonga ya ona so ono eno mu maka eriyo also mu Ephesians 6:2 Abefeso era naye esigala ekatiza kolaki kusaamu ekitiibwa abazadde baffe nti ogenda n'osanga nga abaana ngenda kuwa examples tusobole okukitegerera nga sikinyonyodde nnyo mu gundi kyakyo naye nga ndikozesa examples etuyitamu nti ojasanga abazadde oluusi nga bayawukana abaana oluusi babeera ne maama oba babeera ne taata tukuze kati tugenda okulaba ngenza okulaba maama ne muwaka ngambe emitwalo 10 nambuuza tata ogenda mulaba nti ndigenda mulaba naye ngenda muwa nti ogenda muwa sente mekani mitwalo 3 nze netandika okuyomba lwaki owamuwa emitwalo 3 nze nakuyonso maife abakyala nakusitula ku mugongo engombe nze nakunali wali mu lubuto myezi 9 oyo omusajja yali akola bikina naye ate ye Mukama atagamba nti muzaddewo museemu ekitiibwa olw'ebikola bwe biti ne bwe biti era teyatuteerawo n'atunyonnyola nti bwoti bw'olina okumukola ki nti teyateekawo mitendera gya honoringa bakuusa mu kitiibwa yakugamba bugambi gwe museemu ekitiibwa byali okukola ebirala gwe tebikola ki tebikukwatako naye era mu famire onene jatandikira ku maama ne taata abakyala museemu ekitiibwa kyekyo museemu ekitiibwa muki mu baami bammwe abaami mwagale bakyala bammwe nga Kristo bwe yakola ki bwe yagala ekkanisa naye era kikakana kitegeeza ekintu kyekimu mwattu nti Yesu bwe yayagala ekkanisa ki kye yali akola era yali yagisaamu ekitiibwa yali alina ebyatalina byatasobola kukola yali alina engeri gyatasobola kweyisaamu lwaki yali assa mu kkanisa ekitiibwa so kyonna kyetoloola kikakana kuki kuona nti gwe bwobanga mukyalawo akuwadde kyo ekitiibwa kyolaba nga kyekigwanidde naye ate naawe wadde ye takirese nagamba naawe submitting ayakugambye gwe mwagale nga Kristo bwe yakola ki bwe yayagala ekkanisa naye bw'ogenda n'otunula n'ogana naye Kristo ono yayagala atya ekkanisa era ogenda okukakana nga nayo ki nga kikakanye kifuuse ona so nekikola kino kibanga ekintu kya ona kino kitandikira ddala kuvaawa ewaka engeri taata gyayisaamu maama engeri maama gyayisaamu taata ffe abaana tuba tukola ki tuba tulaba bwe tulaba ebintu nga tebikwatagana bulungi waka kyova olaba tufuna abaana ne bagenda ku mirimu ne bafuuka ekizibu nga bakame ba bwamugamba ekintu naye nga takifaako obuzibu buva ku kinti abasinga balowooza nti ona ya office nti mu office nti ono mukama we owa office bwakuba essimu nga taata we ali wali ayogera naye ajja kugamba taata sooka okole ki sooka osirike nsooke nkwate essimu eyaani ange yojoleese endala naye gye mbadde ntegeeza eri nti abantu kibanguira okuwa ona office than okugiwa omuntu ali mu office eyo okuwa ekitiibwa obuvunaanyizibwa omuntu bw'alina nja kwagala nnyo HR naye nga HR mwenyini sikola ki ndi kwagala office nga bw'olaba ne mu church nti eriyo abantu nga baagala nnyo office ya prophet naye nga te prophet bakola ki tebamwagala kati ne babanga abantu bo balowooza nti onene eri detached naye nga ye Mukama akugambye nti oba tokkiriza mwoyo gwensindise tosobola kubaki kunfuna. So tulina okumanya nti ne bwe tuba tugenze ku mirimu sigamba nti tuli ku honoringa office ekitiibwa kiri oli kyasitula sigamba nti CEO nti kati ni honoringa lwakubanga CEO nedda n'omuntu mwennyini kola ki mu honoringe ate buli lwosaamu ekitiibwa mu muntu oyo ono nalina engeri gyasimulula omutima nga bwe twayogeddeko mu episode nti musumba w'oyo buli bw'omusaamu ekitiibwa buli bw'omusaamu ekitiibwa era ne Mukama mwennyini alina waatugamba wali scripture gye twakootinze nti bw'o receiving a prophet ono oba omuntu omukulu ono a righteous man ofuna reward ye reward eno kyeki ekyekimuliko kyasobola okusumulula nekikola ki n'okifunamu omukisa ogwo okitegeera so
abantu wano sigamba nti tuzze gamba abantu mulina bafukamira abantu kirina kuva ku mutima nti osobola okufukamira wano ku mubiri naye nga mu mutima eri oyimiridde oba ofunyiza n'ebikonde nti omutima gulina otandika okwagala kuno n'okussaamu abantu ekitiibwa kulina kuva kuki ku mutima. Peter njagala osiga ekifaananyi era nga tukyali ku famire abaganda bo abaana mu famire ku nsonga y'okussaamu ekitiibwa. Bw'owegendereza ebizibu byonna ebiri mu maka ebizibu ebisinga ebiri mu maka bivudde ku nsonga ya kussa mu kitiibwa. Nti ffe twakula nga tumanyi taata ne maama tulina obbawa ekitiibwa naye bwe bataabangawo twalinawo bakulu baffe baaba ate ffe twabayitanga babaaba ennaku zino osanga omwana amuyita linnya lye nga bw'ayagala naye twatyanga n'okuliisa mukamwa ng'ogamba baaba kati era ng'olaba nti oyo akusinga olina omuwa ekitiibwa ate era nazzikuno nga ekyalo kye kikuza omwana nga bw'ofuluma ewammwe ne bw'osanga omuntu nga ali mu kulima nga mupakasi ng'olina ofukamira n'okola ki n'omubuuza ng'olina okuwuliriza kyakugamba ogenda okutuuka ku ssomero nga bamaama ne taata b'owulirizaako b'obuuzizaako nga bawerako era ensonga bwe zaatuukanga nozza omusango ne baguleeta omuntu n'ava mu kyalo n'ajja ewaka ng'onooziwulira naye ebyo byonna byabangawo okufuba okulaba nti ebitundu bye twabangamu byabangamu emirembe n'obutebenkevu naye n'amaka kati olwaleero ne mu biseera ebyo osanga omwana nga yasembayo ewaabwe naye nga gwe bawadde obusika omwana ono omuto nga gwe bawadde obusika kaakati gwe mukulu we oyinza okugamba kano akaana kati kayinza kuŋŋamba ki naye Peter nga tonaagendaawo njagala weeyongere okuconnectinga dots zino nti ono gwe bawadde obusika n'okussa abazadde ekitiibwa wandibaawo enjawulo awo wandibaawo engeri gye bikwataganamu emirundi egisinga engeri ebeerawo ng'oggyeko be bawa obusika nga baana bato ba bebi naye emirundi egisinga bwe weegendereza mu maka omwana gwe bawa obusika emirundi egisinga aba awulira nnyo bazadde be era abamu bagamba nti yamalayo kitaawe ne munneeyisa kuba aba yategeera kitaawe ne byayagala n'amugondera n'afuuka nga ye kuba gy'okoma okugondera obuyinza gy'okoma okufuuka nga bbo kituufu ekyokulabirako ekirala weegendereze abakulembeze baffe mu politics bemumanyi eyo bemumanyi mu bibiina byammwe byemuwagira bw'omukubamu ttooki ojja kulaba nga waaliyo omukulembeze emabega eyo mu biseera eby'emabega gwe yali akkiririzaamu ennyo era gwe yali yeewuliriramu ennyo kituufu nga yagabana ku kirabo ekyobukulembeze kyoyo gwe yali awuliriza era nga n'endowooza zifaanagana nti oli bw'aba yali muntu wa Nyerere nnyo era ogenda okulaba nga ebirowoozo bya Nyerere ono akyabikola ki akyabitwaza mu maaso so gy'okoma okumugondera gy'okoma okuba nga ye gy'okoma okumuwuliriza gy'okoma okuba nga ye ate era n'abo abasika emirundi egisinga sigamba nti nno tayawukana na ndowooza ya muzadde we naye ne bw'aba ayawukanye naye mu ndowooza era ogenda okulaba ng'asoose kumuwuliriza n'amala okumuwuliriza n'alyoka agamba naye taata endowooza eno ebadde ennungi naye ndowooza ate bwe tukolamu wano ne wano olaba otya
nti nakireetanga amwebuuzaako n'akireetanga amwebuuzaako naye waliwo oli omulala agamba nti oyo talina kyaŋŋamba ebyo byayogera byabakadde byali byadda tamanyi mulembe guno ebyo byali byabwe kati mu kukola bw'otyo ogenda okwesanga nga mwawukanye nono ate gwoyagalako omukisa onzijukiza Peter Elijah ne Elisha simanyi oba baali baawukana batya mu myaka naye kyemmanyi nti ne Elisha eyagoberera Eliya yamuvunnamira oba yamugondera okutuukira ddala ku kiseera ekyo nti ng'asobola n'omufukirira amazzi n'akolaki n'anaaba mu ngalo ne bamutuma ano vaano genda oleete kino oleete kiri naye nga muntu mukulu ono gwe bakolaki gwe batuma naye mu kumaliriza tulaba omwoyo wa Elijah ava ku Elijah ng'akakwani ku Elisha nti era n'ebintu Elisha bye yakola byali bifaanaganamu nga Elijah nga kwotadde okwawula ki omugga n'ebirala nti byali tebyawukana nnyo nti omwoyo ogwo oba omukisa ogwo gusobola okuva ku muntu oli gw'otaddemu ekitiibwa ne gukka ku ggwe nti bw'oba ayagala obukulembeze waliwo engeri bbiri ojja kulwanyisa oba ojja kuvunnama naye era tukiraba olaba ne muba music people ab'ebweru abo ne wano simanyi bawa ekiri naye ogenda n'olaba omusajja n'agamba nti nga alina babayita ba godfather ng'amubeerako nnyo era n'anaawa obujulizi nti kino kyendi nakijjawa nakijjako ono naye nekinzijukiza ne story ya Moses awo Katonda we yagabanyako amaanyi ga Moses amafuta ga Moses n'agateeka ku ki kubana abalala aba elders kubakulembeze be nabe ne basobola okukola nga ye lwaki baali bamugondera so kyali kyangu nnyo okusobola okugabanako ku kirabo ekyo Moses kyeyali alina weewaawo nga tweyongera mu nsonga yennyini eno Peter njagala weeyongera okusiiga ekifaananyi nti ekkanisa yandikoze etya oba nga tetunagenda ku kkanisa bino ebyokugondera abakulembeze bikwatagana bitya ebifa mu bwengula Madamu Hajara abadde aleese ensonga ennungi enkulu ku biseera bya Musa nti mu biseera bya Musa abantu Abayisirayiri abaali bave eri mu Egypt Emisiri nga badde eno Kanani baali bangi nnyo nga balina emisango mingi balina okwemulugunya kungi nti Musa n'atuuka nga tasobola kubeera mu misango gyabwe nga bingi bawulira nga bimuzitoweredde ng'ate ayina n'okubalaga ekkubo gye balaga Katonda n'amuggyako amafuta teyagamuggyako wabula n'agabanya ku mafuta ge n'agateeka ku bali abakulembeze ne bamuyambako mu mirimu egyo kati mu bwengula ekisooka obukulembeze bwonna buva mu bwengula buva mu nsi ya mwoyo so mu nsi y'omwoyo waliyo amafuta ag'obukulembeze nga amafuta ago galina gwe gakoze eki gwe gatuddeko nkulaba kati gwe amugondera n'awuliriza ebyo byalagira n'abikola otandika okugafunako nkulaba oyinza okuba nga olaba nga akooye oyinza okulaba nga otandise okulaba nga avudde ku mulamwa kituufu naye engeri gy'oyinza okwanguwamu okutuula mu ntebe eyo ng'ogonze kituufu n'omuwuliriza kuba bw'ogonda tunuulira Sawulo ne Dawudi nti Katonda yatuma Samwiri agende ayiwe amafuta ku Dawudi n'agamuyiwako Sawulo n'akimanyako Sawulo n'ayita Dawudi amukubirenga endingidi mu lubiri naye
Dawudi ye yakubanga ndingidi wadde yali amanyi nti amafuta g'obwakabaka gamuliko teyamulwanyisa ku ssaawa eyo kuba yali amanyi nti ono gwayagalako obukulembeze Katonda ye yamusaawo era ne bwe yafuna omukisa ogumusanjaga yakwata olugoye lwe n'alusalako katono n'atambula n'afuluma empuku ku makya n'agamba nti nabadde nsobola okukola ki okumutta naye ani ayinza okwesimbamu oyo Katonda gwayiyeeko amafuta ntaani ng'awulira entiisa eriwo mu ofiisi oyo gy'atuddemu era bayibuli yetulaga omusajja omusirusiru eyagenda n'abuulira Dawudi engeri gye yattamu Sawulo ye ne yeewaana ku ekyo nti nze nakulwanidde era nze namusse namubuuza wamusse otya n'awuliriza bwe yamala okuwuliriza n'amubuuza wajjawo obuyinza obukola ki obutta oyo Katonda gwafuseeko amafuta nti Dawudi wadde yali amanyi nti ye kabaka addako yali tasobola kubanga yakikola era ono eyamunyumiza teyawona ye yamunyumiza ng'amanyi oba oli aba n'amuwa obuyinza naye kye yali akoze kyali kikyamu nkulaba so tulagawa nti Dawudi yakolawo kyawo Dawudi ono yamutta mu bwengula waliwo abantu abayiiriddwako amafuta ag'obukulembeze nga mukuluwo nga kitaawo nga maamawo nga kansalawo nga kansala nga chairman nga president nga MP nga bbaawo nga maamawo nga kitaawo abantu abo obwo obukulembeze obubaweereddwa abantu abasinga tebamanya nti alina kyamanyi nekyasobola okukola gwe kyotasobola kituufu gwe ng'omwana kitaawo ayinza okuba nga akola obuvuyo bw'ekika ekyawaggulu naye alina omukisa gw'asobola okuwa gw'otasobola kujja ku musajja yenna nkulaba ebizibu abantu bye batwala mu kkanisa okusabira tebyetaaga nagenda mu kkanisa ebisinga byetaaga bayibuli egamba nti nga tonnaba kujja erinze kusaba mukisa sooka oddeyo otegeeragane ne munno gwe wasobezza kyekimu nti nga tonnaba genda mu kkanisa sooka weekube mu ttooki kitange ne mmange mbassaamu ekitiibwa baganda bange mbassaamu ekitiibwa oba waliwo benkoze eki bempisizaamu amaaso nga neetaaga okubeetondera tuddewo tutambule bw'obanga weekubyemu ttooki n'oweegendereza abakulembeze abakufuga ku mulimu ewaka mu kitundu kyo mu ggwanga lyo ojja genda okwesanga ng'emirundi egisinga teweetaaga ssaala waliwo olunyiriri simanyi oba Peter osobola olutufunira olwogera nti ssaamu abazadde bo ekitiibwa maama ne taata ennaku zo zibeere nnyingi nti ate ennaku Katonda zaakuwadde nnyingi zitera kuba nnaku za mukisa nti ennaku zo zibeere nnyingi gwali eyo muzadde wo wasemba ddi omukubira ku ssimu wasemba ddi omuweereza ku mobile money okimanyi nti bino byonna bikwatagana n'ebifa mu bwengula kuba ssaamu bazadde bo olyoka okole ki ofune omukisa Madam Hajara ayina waakonye era next week tulina omugenyi agenda okweyongera okusabukkulula ensonga eno eya obwakabaka bwa Katonda oba mu kkanisa nti kino ekintu ekikwatagana n'okussa ekitiibwa mu bantu abali mu bwakabaka bwa Katonda tukiganulwa tutya tweyungeko next week nga tukwaniriza nga tweyongera okusabukkulula eno topic ey'okussa ekitiibwa mu abo Katonda baatumye Mukama akutuweere omukisa.